mutabani wa General Museveni Bwana Muhoozi yagambye abantu bwe bamala okulonda badde waka mbutala bansonge bakumira ku polling station yayogeddenga lyetteeka mu ggwanga yabaddenga ali eri wakitula mu nte za muzeeyi we ng'oyinza okugamba ayogera n'ezibihogo yeno amatula kweno video kuba nkimanyi buno obutambi mubulaba simanyi lwaki jeno bwabadde oyogera nabadde ndaba ka sound kono muvubuka aka dadi tata jeno bwe yabadde ayogera obwongo bwange baddukidde kwako ka sound simanyi lwaki kinkalubiriza okulaba Bwana Muhoozi nga Muhoozi buli wabayogera nina engeri genda bakikofiire emabega kati kanjogere ne kikofiire yekwese mu mutabani owa dadi Bwana kikofiira ngamba Jeno Yoweri Kaguta Museveni nga sikuvuluza ebitiibwa mbikuwadde obukodde bwe wakozesa ku mirembe gy'abakitaffe ne bannyaffe tebuli applicable kweno generation. Don't you try to connect an antenna on a smart TV. Tebikola. Eli useless. Teina effect. Teina kyegatako. Teina kyetolako. Simanyi lwaki General Museveni ne Muhoozi kibakalubiriza okutegeera nti akabanga katono okukake mumazenga mukola violence nga mumetinga violence eri abawagizi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwe temunakizuula nti the more you do that, the more crowds come around him. Simanyi lwaki kibakalubiriza abali mu bitongole ebyokwerinda nti the more you met violence on the citizens, specifically the supporters of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Kaguje, the more you advertise him, the more you bring him more support, the more crowds gather around him. Simanyi lwaki ekintu ekiri plain, clear and very simple kibakalubiriza okucomprehending okujjuza mitwe gyammwe. Ebimu ku biwangaza General Museveni mu bukulembeze nga sijja birenyeza bakadde baffe yasobola okubazanya game eya divide and rule, yasobola okubazanya game gye yazanya Obote eya pose as the savior, act as the evil, oba act as the evil and pose as the savior. Nti bayambalanga engoye z'Obote okusinziira ku bigambo bya General Tafire ne bagenda ne batugumbula abantu mu bitundu ebya Buganda, ne batta families, ne basalasala ebisolo, ne bookya amakolero, ne bookya amayumba g'abantu. In the end ku makya ne bajja ne bagamba, see what the soldiers of Obote did eri abantu ba Buganda. Museveni oyo gwolaba akabije kagenda nga ne katugumbula bajjajjaffe n'awayiriza Obote. Akakudde akamuleta mu bukulembeze teyakaleka, ne bwe yali amaze okuwamba yatambula nako, yasigala atugumbula nga yekwese mu kifaananyi ky'abasirikale b'Obote eyali awaŋŋanguka. Bw'atyo bwe yazanya Baganda baffe mu bitundu ebya Northern Uganda, he kept on hunting for them. Bonna abaali tebamuwagira, he had to make sure that he eliminated them nga yekuka mu kifaananyi ky'Obote. Naye General Kikofiira wamampulirizamu, those were very good tactics ezaakola obulungi ku mirembe gy'abakitaffe abataali ku level 1 kukola thesis, kukola analysis, to analyze each and every event, to turn every stone on every event. Ebyo byabakoleranga luli. No wonder kigenda kukalubiriza nnyo okuddamu ottega bbomu e Uganda, era kigenda kubeera kikalubiriza nnyo okuddamu okwogera ku butujju e Uganda. Omanyi lwaki? Nobody is gonna buy that shit anymore. It worked then. Byakukolera luli. Mubbo muzazeemu mune abantu nga bayekera bayingidde Kasese ne bookya essomero. No way. Nga bayiseewa. Nga bayiseewa ku security ya East Africa namba emu. Nga bayiseewa ku intelligence yammwe. Jeno, kati abantu bakimanyi
nti okufa okw'ekika ekyo state ekuyinamu omukono direct otafiire yabaamika nti katogenda kwokya ssomero oyo ky'abaana abantu bagenda kukulaba nga yeggwayo ky'abaana no wanda ebijambiya kati ebikyasobola kukola mu 2025 omanyi lwaki temwali smart nga mubireeta kasita twavanga mu kalulu nga bibula bwe twaddanga mu kalulu nga bikomawo you are not smart kati abantu bakitegeera nti General Museveni yemwe abaali emabega w'ebijambiya bakayikula n'abasigadde the game or the games the tactics ze mwakozesanga back then ezaabakoleranga obulungi obubakuumira mu bukulembeze okuumira abantu mu ntiisa nga balowooza beetaaga security yammwe. Such games can no longer work on this our generation. We are a very different fit. Kanjogereko n'omuto ngamba omuto owa General Museveni Muhoozi Kayine Rugaba sebo General oyo kanga bana tagenda kukola General tewepika mu mukka breathe out ojja kwabika omutima gwa bwereere you're not gonna do nothing nkudira mu General toyina kyogenda kukola nga bw'otalina kyokoze ne mu kaseera wenjogerera ng'omukulembeze abantu bamwekuŋŋaaniddeko. You've done everything you could. Mwe mulowooza nti taktiki zammwe zisobola okustopinga kino ekyatandika. That's a nightmare. You simply daydreaming. Ekirooto muli mu kyantiisa. Sina kindi kyakwematiza. It's not gonna happen anywhere. And the revolution ogiraba egenda kuguka mwagala temwagala. It is a must. Omanye kisinga nzo kunzanyisa nti ate ebikeereye no revolution okuguka temubimanyi. You not smart up here kumanya biki bisobola kukwata eno revolution. Anti wokolera ebigiremesa okubaawo eba emaze okuwangula. Anti fe kyetunona kiri ekintu kimu, rule of law. The moment you abide by the constitution of this our country, the moment you work by it, the revolution has won. Ekintu kyokka ekisobola okustopinga enkyukakyuka e Uganda nga rule of law etandise kati. That's how you can cool this our revolution. Naye omanye ekinsanyusaako nti mwe temubangako smart. Just mbabadde babatwala okuba smart. You're not smart. Gwe weebuuzeemu lwaki omwana abakuba buli kaseera abakuba wini ku wini? Because the entire team tell is smart. You still grappling on the tactics of the father. Ezaakola kuba kitaffe abaali abalimi. Twebaza abazadde abakeera ku makya ne batuweerera. Kubanga bye mwabazannyanga temukyasobola bituzannya. Kati wakyaliwo owa poliisi asobola owandiika script ne sigikuba mu bituli. Nyinza n'okuba nina ku level manyani yagiwandiise. You can no longer come up with a very smart script that we can dissect. Sebo, mwebajeno, temukyasobola kuvaayo na script ya magezi mwegenda okubuzaabuza public. The moment you unleash that script nga tujja tugitema. Abaana bali wano tukola analysis. Deep analysis. Abamu kufe ne tuyingirako deep into the political walls. Ne tukola kye bayita thesis. Maliriza bwendi ka video General Muhoozi. Daddy tata. Toyina kyogenda kukola muzeeyi. Ekifuba tokipika. Breathe out sa. Enenkyukakyuka egenda kukapeninga oba oyagala oba toyagala. Kyakubiri toyina kyogenda mugambayo mwenyewe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku polling station tugenda kubeerako. We're gonna be there, attentive, we're gonna watch, we're gonna observe. Mukole ensobi, then you'll see akatuvaamu. This is a different breed of a generation. Wola ntujimazi.